Bafa Kingdom Television tubalamusizzaako mbalamusizzaako mwebale nnyo okubanga mukeera ku makya ne mubanga mbunaaye mutuwa obudde bwammwe. TV kati tulina nnyingi eziri mu ggwanga muno naye bw'oba olinayo abakedde ne bakulaba oba olina okubeebaza muganda wange Ssebugenyi olw'okuba tulina nnyingi nnyo n'ezimu zitandiise okubanga naye kati abantu abasinga obungi kati balaba mawulire ga TV nga zino Kingdom n'endala bali abalala abeeyita abanene kati ate batandise okubanga stories ze baleeta nfumbe bufumbe n'ezimu bazikwatakwatamu n'olabira ddala omuntu eyasoma amawulire ng'ate otandise okukwatakwata mu kintu tuba tetukyabeesiga nja kikoonako awo mu maaso awo naye ewange gyempangaadde eyo embaale tetuli bubi nnyo buli kimu kiri mu kutambula bulungi wabula njagala kwebaza omukulu RDC Bayole Stanley dada wa Busoga ono yenno yazaala mama waffe we mu Busoga eyo yafumbirwa Kyabazinga abalina abalongo ye RDC we Mbale district nja kumwebaza ali mukola omulimu mulungi nnyo most especially okulwanisa abali b'enguzi mu kibuga kyemba mu Mbale district nti bukyaze ndowooza yesterday but one wabaddeyo meeting eza educationist byobusomi monitoring team yagendayo okubanga ekola monitoring kuba babadde amasomero ga government agasinga obungi most especially primary schools babadde bacharginga school fees ate nga amasomero ga government nosanga nga headmaster omu ali mu kucharginga omwana emitwalo 10 emitwalo 5 nga bamanyi no bakuba no nembooko tolese gundi sente za gundi fees bichi development fee bichi so RDC yakiyingiramu ekyo ekintu era waliwo headmaster gwe ba interdictinze era ministry ekyagenda mu maaso okubanga ekola kakuyege y'okusiimula abantu abakyamu webatyo so nja kumwebaza yeebale nnyo okubanga akola omulimu bwe gutyo bwekityo bwekiri kale naye nga nyongera kubajukiza program ya Easter Conference nayo yafulumye kuvira ddala ng'ennaku z'omwezi 2 paka 6 April atugenda kubeera ne Prophet Ebenezer Akonai ng'awerekeddwako abasumba nga Bishop Joseph Kabuye, Apostle Samuel Kasanka, Dr. Joseph Kaya bagenda kubeera wano ku St. Focus Center so tusanye kusubwa kuva ng'ennaku z'omwezi 2 paka ng'ennaku z'omwezi 6 tugenda kubeera mu Easter Conference wano ku St. Focus Center Emengo Kisenyi wali wansi affe tuli ku mwaliro gwa 2 olukuŋŋaana olwo we lugenda okulindira olwa Easter Conference tusanye kubanga osubwa bingi ebibadde mu wiiki simanyi kiki ekisinze kukolera ekisinze okunkolera ndowooza ye Parliament okubanga ebadde etandise okutegeka akalulu kayala ekyo kikoze nnyo amawulire ndowooza ntandikirawo Parliament eno waliwo ekiwandiiko omukulu Joseph ngenda kukozesa lya Joseph eriri eddala linsombo Speaker Wayala yawandikira Parliament ng'agitegeeza nti ebifo by'ababaka ababiri okuli omubaka James Kakoza ne munne amwita Dennis Namara oyo no yawangula wali eri mu Buyaga West ti bikalu Kakoza yawangula kyabakadde akiikirira abakadde mu Central wano nti ebifo ebyo bikalu engeri abo gye baali bawangudde ebifo ebirala kati mulina okuleeta abantu Speaker n'ateekawo n'ennaku era okulonda kubadde kugira kubeerawo mu April nga 15 ne bateekawo n'okwewandiisa abantu ne basasula ssente abantu basasudde kwenaalemu ssente ate ne basasula nawa neno ku Parliament ssente kwenaalemu badde waayo 2 eno 3 ku Parliament ne batandika twagenda okumaliriza luli nga tanga agamba abawera 30 bibajjeyo empapula naye nga baagalako abantu aba babiri manyi ebintu ebyewunyisa Uganda oba yafuuka ya muli oba kiki omululu kasaawulira ebintu by'okwesimbawo bonna balaluka bagamba wano waliwo okwesimbawo katujje nalabye abantu nalabye ku Honorable Kiwanda nalabye omukulu Juma Wetonze mukwano gwange nalabye abakyala bangi kati nno akakodi akalala ate bano ba MP abagwa tebwade babasibiddeyo Westegera nabaga mwe temugera kwesimbawo bwekyo bwe kyabadde kakati olaba mukulu Ssebugenyi
Actually omukuru gwe wadde omugamba muyita ntakuritimana ntakuritimana so those are gumanya ga Banyarwanda ntakuritimana tekikusumbuwa nnyo ntakuritimana lyerinnya lye lyekika lye bamutuuma so ye speaker wa East African Parliament yala bawa East African Legislature abatuula mu kakiiko ka East Africa Uganda tuyinayo ababaka abawera ababa munaana okuli ne mukwano gwange bamuyita naye mukwano gwange eyo bamuyita nerinnya amanyi okulyerabira but she's good yali mu busoga eyo yali mu busoga mukyala muwanvu nnyo bw'ati Veronica Kayondo no si Kayondo Veronica something yes Veronica Kayondo like that yes mweru muwanvu bw'ati yali mu busoga eyo bakola bulungi nnyo ye parliament abantu abasinga obungi mu Uganda gye batatera kugoberera naye ate erina importance y'amaanyi nnyo byesalawo by'amaanyi nnyo eri East Africa ate n'eggwanga lyaffe nga Uganda omumwe mutera okutuukira Mama Kadaga okusinga nati kati ye minister wa East Africa watera okusibuka decisions nga zikwata ku Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi n'ensi endala ezitwetoolodde nga zonna ziri mu mukago gwaki gwa East African Community so eyo parliament y'amaanyi nnyo that tebatera kujigoberera nnyo bantu baffe bane Uganda bantu bagala nnyo bino eby'Uganda bagala nnyo bino ngoli yalese buwala jikko ebyo bagala ebyo babeera but if it comes to decision making baba bateesa ku bintu nga amafuta baba bateesa ku bintu nga currency okubanga tukwatagana fena tukozesa sente ezimu parliament batera okutuula okuyisa ebiteeso nga bikwata kuki ku semakago East Africa yawamu eyo so nga nvuddaawo ekyo mbadde nkinyonyola omulabi waffe ategeere East African Parliament yeeriwa era okusinga etera kutuula Dar es Salaam Arusha wali ekitebe kyayo so sometime back nalabanga nnyo I think njagala nnyo ku media house emu yatuwanga nnyo update naye okuva mu namawulire oyo eyali reportinga nga asinzire bwe yakyusa n'ava mu mawulire n'adda mu NGO ne tubanga tukyafuna sawa minister ali wasaba minister naye bukya yavaayo siddanga mukuwulira mawulire gonna gavaawa gava mu parliament eyo so nsaba tutandike naffe nga bannamawulire okubanga tukola ki tugaziyaako ku outsources zaffe tujja amawulire nawo ndowooza beetaaga a lot of coverage era nabo bwe baba balina communication department beetaaga okubanga batufunirangako slots nti baba batuula entuula zaabwe at least batuwengayo slots invitations naffe tusobole okubanga tujjayo ebintu okuva mu parliament eyo naffe tubirage ki batuweyo slots eziwerako bategeeza ki kye bateesezza eri kyovula ate ina vibe y'amaanyi nnyo kuba tetulina slots ezo tetumanya batuula ddi tomanya entuula zaabwe zitya okitegeera so tutandika okulaga abantu parliament ya East Africa ate abantu tebamanyi nti ate n'eri ate nayo ya bbeeyi nnyo ate y'amaanyi exactly n'akasente gyekali kaakati kyobadde obuuza wali eri nti lwaki bantu beetanidde nnyo nti tugenda okutuuka okwagala abantu babiri nga bagenda okujjuza ebifo ebyo ne bajja sinasatu 40 ku secretariat ya eno abo ba NRM tonateekako aba FDC abagenda okujja tonateekako NUP tonabateekako independent tonateekako UPC kuba buli kibiina kyagala okuteekayo omuntu waabwe okitegeera but I think because abavuddeyo ababiri bona abadde ba NRM so NRM eyinza okutwala chance eyo negamba nti okusinzira nti bona abazze abona ababadde wano babadde baffe kye tuba tukola katuzeeyo abantu baffe ekyo NRM eyina ogwomuze so eyinza okuretaininga those slots but in actual sense they were supposed to divide those slots okubanga bona batwalako kale kansoke mbe omubulamu katono omukulu mukwano gwa Rozio omukulu Shafika negaseeko tugenda wa PFF
simanyi mwawa mugamba katukomewo muterevu nnyo tukomyewo tubadde ku nsonga ya okulonda kw'ababaka mu East Africa. Bannayuganda bo bategeera omugaso gwa East Africa oba tujogerako bwogezi palamenti eyo omugaso gwayo bagutegeera. Shafiki watukide, Shafiki soko obuuze ku bantu tutandikira awo. Naye Shafiki ayingidde mu budde bwange asooka abuuza ku bantu. Balamusizaako mwenna abakeredde ku KTV amatenda amajjuvu ga Mukama Katonda ow'ekisa ekingi oyo awaniridde omwoyo gwange n'ogugo gwe andaba ekyo nno kiba kyengera kyakyatwazise okuba nti tukyali ku mwaliriro guno ogw'ensi tusaanye okumwebaza baagaliza okulaba obulungi nze Shafiki Alfadi Kananura n'olunaku olwaleero mpeereddwa omukisa okuddamu okulabika ku paneeno mukama wange egenda mu maaso omanyi lwaki muganda wange ndudde omulaba era ne ku Idi nali nsuubira okuba nti anaatuteekamu akasimu wakiri wandituwadde akasimu Idi eri eddako gye muba mwetegekera kuba yo ebisolo bibeerawo njagala ojje nkuwa oludda lw'oluki wekka okkirize so kati myezi ebiri mu maaso abaana ku social media baga atakuyita ku Idi tomuyita ku Easter anti ku Easter eyo watera obbaayo enva ate era nga tetukwatagana nazo kati n'obuntu tukamaawo mukama wawe sekomala ensonga obadde ku nsonga ya yala kakati olabadde kireesa abo abantu kumpi 40 obwanga olaba kasita twakommercializinga ekintu kya byobufuzi okubanga abakulu bakimanyi nti waliyo waliyo akasente era ensasula ya yala teyawukana na ya Uganda ya babaka abali mu parliament ya Uganda ate bali bo bafunako ko nebugigiza ate obusingako obwawano kuba bo balina ne travelling allowances okubanga balina otambula bave wano bagende Tanzania nze kyenayagala ku parliament ya yala kugulira babaka bayo mmotoka wabuwi sigamba mbukwata sente ogende okule era bo balina amateeka agaabwe agakola ki agabafuga kyova olaba nti ffe wetwavaayo okubanga tulonda abana ababaka ababiri okujjuza slots zino kuba omulabi waffe alina okukimanya nti lwaki twasazeewo tugambe nti tubalonde ng'ate ekisanja kyabwe koza ekisanja kyabwe kigwako mu 2027 naye lwaki twasazeewo ne tugamba nti tukyanguye tulonde bana ababiri ntwakuba bana ababiri bavaamu ne bagenda beesimbawo mu parliament ya Uganda ne bayitamu so kati tetusobola kubeera na mubaka ng'akiikirira ali ku parliament ya Uganda ate ne parliament ya East Africa tekiikirizibwa so that's why you see nti parliament yabadde etegeka okulonda koleki kubeerewo naye kyengenda okunenyamu kiri kimu kyokka lwaki tebaatafuta bulungi mateeka ga East Africa okugagamba ki okitegedde kuba the moment bakyateeseza East Africa nga bwolaba ababaka baki aba parliament eriko 11th parliament we bakyateeseza ki 11th parliament ng'olabyeko ababaka betwalonda nga bagenda parliament okuteesa omanyi lwaki tebateesayo bana bakyalina ekisanja kyabwe bakyali tebanabakulayira for you to stand on the floor of parliament and make a debate or submitting a matter of national importance oyina kubanga walayira ngo kyoli mukolo oli mukikolera mu mateeka so that's why intercrete man akugamba nti no let's first have abalimu at the moment balayire bana abave no mu iyala we banaalayira then mu processing eki akalulu kati mbasira balwaki tupapa nnyo I don't know why ebintu byaffe mu Uganda twagala nnyo okola ekintu ng'ebbugu muweereri I believe babadde baagala kuyuzinga that chance okukireeta amangu w'ekityo other political parties zireme kufuna time enough time okubanga zeetegeka okunoonya akasente okuleeta abantu mobilization and etc because the whole fact is NRM yabadde ekikubi kale yabadde egenda kuleeta abaka baayo bombi ababiri era ekole ki eyitewo nabo kwano bonna UPC FDC NUP PF babadde tibana bakwetegeka okuleeta omuntu yenna kale negatiddwako muganda wange munakiboga
Yatya kugenda okwesimbawo. Wandi mbuziza lwaki tewesimba. Yafuna kadi. Yafuna kadi. Kwatako mungalo yafuna kadi. Nchimanyi. Kadi yali kadi ya. Tola bachayamba nagisaba. Tola bachayamba. Kadi sikala teziri ono yali amanyi kadi bazisabira omakaleno yaki wagisabira ku kikulupapula oboyina wagenda ne basa sebo byonna nabikola naye luda wambuza nawe wae basa luda wa ngamba nawe wae basa waliwo omutembo yo muza kibiina ki sebo kadi nali nsaba ya DP omukulu Siranda ne Mawule bajinyima naye se wamo oluguudo lubi naye soko obuze ku bantu oluguudo lubi naye kulutereza enguudo mbi bali mu kutereza side na side kabundo kakunda anti obuzibu omubaka ategeera bamu makadi kyogamba singa babakuwa singa lwakolewo ebintu byadde bitambula byadde bitambula ku speed omulabi wa KTV nkulamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi nze Paul Kakande munnakibogo w'ensonga munnamawulire mbalamusizaako nnyo abantu baffe ab'ekiboga abantu b'e Lwamata abantu b'e Kateera n'abantu waliwo senga wange abeera Semuteeyo mu Nakaseke yaŋŋamba abeerako nnyo ssebo ku pulogulaamu eno era n'asiima omusumba Kiganda olw'okutuwa omukisa guno okubeera nga tulungamya ensi ku nsonga z'amawulire n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Shafik, njagala mu dakiika nga 3 twalayo bannakibiina ky'NRM babadde beesunga okugenda mu Yala ne bannabyabufuzi abaakagwa mu kalulu abataayitamu bonaabona nga beesunga kugenda mu gundi ya Yala. Kiki kyatuuseewo? Gomanyi tulinga abagamba nti akalulu bano ababaka balondeddwa ne bebakola emyaka 2 tuyinza okudda mu kalulu ebbugumu lwaki eringi nnyo ku bifo nga bino muntu lwaki tebeewummuzaako? Essaawa ya leero mu Uganda gye tulimu ne bwogamba nti waliwo ebifo ebirala 10 kati ne muganda wange Shafik njagadde nnyo submission ya Shafik naye okimanyi nti wane Uganda nagenda nenkyebuuza neŋŋamba lwansi olaba bw'oba oli civil servant ndi musomesa ndi doctor olekulira eri ng'ogenda kwesimbawo naye ate ekikwewuunyisa bw'obeera LC5 ng'ogenda kwesimbawo ku bwa MP tolekulira bwa LC5 ekyo nakirabidde ku musajja ono ow'Erwengo yaani Kitatta Ibrahim yesimbawo ku bwa MP naye ng'ate ne bamukuba kati n'addayo mu ofiisi ye kati wa LC5 anti bakugamba ensonga ya Yala katandikire ku negundi akyali kansala agamba nti mu mbeera y'obukulembeze tebale kulya bonna oluwengo yani lwaki kibabuzi bagamba nti mu mbeera y'obukulembeze tebasobola kucreatingawo vacuum of power nti si katugeze nti mbadde neesimbyewo nga nze meya wa Kampala Central nga njagala ekya MP Kampala Central singa ndekulira nga ne deputy wange naye alina gye yeesimbye ebifo ekirala ekitabadde kya bwa kansala olwo ekitundu kigenda sigala nga tekirina bukulembeze nga kiri mu bbanga so n'olwekyo ne bakkiriza nti omuntu anasigala mu bukulembeze abadde mu bukulembeze asigalewo okutuuka lwanaalayira eri so ate bw'omugjawo nti Kakanda atokyali meya wa Kampala Central katugeze kitegeeza Kampala Central egenda kusigala awo nga terina bukulembeze naye nze kyenalabye mwezi embeera zonna kabeba MP lwaki bakulonda January ate n'ojja okufuga mu gw'omukaaga kirina okuteekawo nti ate si mu gw'okubiri awo balayire bano bafulume anti kakati ekyo kigenda kirina kuba ekityo Shafik wulira naba ba MP bangi nga bajja ku Parliament nga beesunga bambi kuweereza abantu baabwe ate president yalayira ddi gwe wuliriza president kitegeereke wuliriza kino ne bano MP bangi ekyo ekintu kigenda kubanga kifiiriza eggwanga kifiiriza kitya tulina otunuulira incidents eziwerako wagenda tuukawo ekiseera nga waliwo by election yonna omuntu LC5 chairman nga ow'Erwengo Ibrahim Kitatta afune interest mu kifo ekyo ekyobwa MP by election naye nga
tuli mu kisanja wakati yalayira okukola ky'okubeera LS5 tuli mu kisanja wakati akiveeko agenda wambali ng'ebifo bibiri byonna eguliriza bw'amala okulayira ekifo kyeno kya LS5 kibeere vacant ate tudde mu by-election endala ndowooza abakiwa mu myuka kati tuba anti omumyuka we aba aliwo mu mukyamu kubanga talondeddwa bantu kitegeeza kasita abatwala eggwanga babiraba awo tuba tulina okuddayo ne tuziyiza eggwanga okufiirwa ensimbi y'omwiwa omusolo ebyo byonna ne tubinogera eddagala nti gwe bw'obanga weesimbye ku kifo bwe kiti tolina kuvuganya ku kifo kirala ng'ekisanja tekinnaggwako kale ku nsonga yale yenyini malirizayo nze nabadde ntunuulira amaanyi abantu ge batadde mu kwagala okujuza ekifo ky'ababaka ababiri abo n'entya n'okutya ekisooka mwabaddemu ensonga Arnold gye yagambye ey'okweyagaliza ya mirundi ebiri esooka ensonga y'ensimbi endala abamu baade bakiraddemu ensonga ya kazannyo k'olutalo lwa sipiika omanyi bwa sipiika buli kalulu kamu bwe kati ka mugaso nnyo singa oponoti omuggyako obululu bubiri bwe buti oba omukosezza oli ayinza okukuba obululu bubiri tekinikale n'abukuggyako awo ate Fiona nakuti awangulira ku bululu busatu so buli kalulu kamu bwe kati oli yabadde waliwo yabadde annyumiza ate muntu mukulu mu ggwanga n'agamba olaba ebintu ebyo oli yali bireese kusika eriyo waliwo yabikumyemu omuliro basike eriyo abantu nti nkujjayo nti bw'oba tonzijjayo tutule ku mmeezi oyagala ki toli ku sayidi yange era mu layini we byabadde abantu kubazaamu era mu layini nti nze nja kujjayo eri omugaati gugwe ate omugaati gwa East Africa ogumanyi 72 buli mwezi tokimanyi kati 72 ezo emyezi egisigaddeyo sebo myezi 3 milioni nga mmeka milioni 14 oba mu bibiri plus 18 ate mbu waboneke bavaayo kana akabasket nga kajjudde kati sebo teri muntu ayinza kukkiriza kumala gazifiirwa bw'atyo baadde basika bantu eriyo baterere mu layini si mukyabadde ekyo kyobola ne kkooti tebakimazeeko nnyo obudde bungi abantu ne bategeera buli omu n'ategeera w'ayina okugwa n'ategeera w'atalina kulinnya kubanga naddala mu kibiina kya NRM babaddeyo entalo nnyingi nga waliwo abagamba nti gwe naawe wajja buzi toli kaada wa NRM oli original so n'omuntu omulala tusobola omuwa ekya sipiika nga tumwesize ng'aba NRM kandi n'omulala n'agamba wekuma mugamba bwe mutyo nange nanyumanyi okunyiga amapeesa najjayo okumata najjayo kimusanvu najjayo ekisala yagenze okuggwa era nga yemubanguzi kale katukomewo n'ensonga y'abasirikale okuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu twali wano n'omukulu ne tubyogerako egaali egaali netuyitamu katukomewo wempunzikidde musamali twali wano sabiti ewedde n'omukulu Arnold oli omulala ne muŋŋamba nti Kyagulanyi ssaawa yonna ajja kudda oba atya agenda kudda abantu oba abasirikale bavudde mu maka ge yabadde ebbanga ddene James Ochaya amyuka IGP yatutegeeza mu parliament nti bajja kuvaamu singa Kyagulanyi anaaba akomyewo naye tebajja kuvaamu nga takomyewo Kyagulanyi teyakomyewo ate bo baavuddeyo kati oba ani akuume waka babaga nti omugagga yaleka emaali ye tewali agikuuma ate bonna baddukawo n'embwa baagitwala tewali akuuma maali ya mugagga kati ani akuuma essaawa zino one nina engeri gye neewuliramu oba ondeese wano eno okwogera ku cheap things those are cheap talks kwogera ku bintu bya ebibozi by'ababoda kati nange oba onfudde you've lowered me to that yogera ku gundi yokuva tunula you know
onkaka to speak about ebibozi by'ababoda. Bino ebibozi birina okunyumizibwa. Bino birina okunyumizibwa abantu abavuga boda eyo nankulabe bali ku stage yaabwe ne benyumiza. Okimanyi ng'abasirikale bavudde wa Bobi Wine. Anyway, abasirikale okuvaayo, they have a right to stay there or to get out. Okitegeera? Naye ekyabasirikale okubeera wa Bobi Wine, it had nothing, no big effect, no what. One, bali bamuwa security. He's a presidential candidate. Si ye yeka gwe bawa abasirikale. Buli omu bamuwa abasirikale. Ne Mubaraka Munyagwa yasigala n'abasirikale. Yabasigala bakola yoki. Yasigala, let me tell you, a presidential candidate yenna abeera big asset to the country. That's why we bava ku electoral commission immediately ngoma zo kwewandisa bakuwerawo abasirikale. Do you know why? Kasangati wali nkambi. No, Kasangati because he was the leader, the next in results. Yali namba 2 wa Museveni. Nga President Museveni amaze okuwangula, Bobi Wine yali addako. So yali with any vision, jukire yagamba wano tukabanje. Kalonde kakume tukabanje. Kati bali bagala kulaba agenda kabanje atya. Cause you may give chances to someone natabangula ki eggwanga. So President Museveni gwemanyi tasobola kuwa chance egamba nti akuleke nga takutaddeeko spy camera. Manyi Museveni anatera okuwa cabinet empya. Kati oyinzolanga someone is triggering. Kati ate n'ekirala President Museveni gwolaba oyo tasobola muwa chance. Okitegedde takyayagala kuwa abantu chances okugezesa. So they had the right to give him security. Number 2, ombuziza waneno nti agenze balese kati wakati yaliyo babi yagenda naye kana katuke kali kani kana nalinka agalanyo kalastuboni no subi mwagalanyo naye mama yakola ki yamutwala kati waka nembwa bangamba nembwa yagenda naye anytime bajja kudda because chemanyi nti balize President Museveni alayire and they will come back here. Era weyayita agenda era wagenda okuyita akola ki ng'akoma tagenda ayita mu ntebe yayita agenda era gyagenda okuyita akola ki ng'akoma wano. So there is no big deal or big story there. Tewaliyo mawulire galiwo nti abasirikale bavudde wa Bobi Wine. So okay, bavuddeyo, what next? Adde ani yamugamba nti aveeyo? Abaliyo bamugamba nti aveeyo. You get it? Oli yali agoba kisiikirize eki. Do you know kubanga boke nyino oli mu kwegoba. Badde ntunulira Arnold nga ayogera. Ekisooka atandisa saagala kwogera ku bintu bino. Ate ne bimunyumira. Naye ate ne bimunyumira. Omusajja ono emyaka gye gimutawaanya. Nedda waliwo mutambukaka kyongereko. Kakande ngenda kusembayo ne Shafiq ku nsonga eno. Kakande Kyagulanyi. Uwe yavaawo yinza ogamba yebbawo bwe n'agenda. Bano basigala nga bakuuma. Oluganda tuyita okuuma olubugo nga lubaale mubbe. Mbage okutegeera ng'omusajja taliimu ne bagenda ne bakonkona ne balaba nga taliimu kituufu. Ne bakomawo ne bakuba omukyala bubinyo. Kati omukulu baavuddewo. Embeera ebaddewo owa Mwami Kyagulanyi teri muntu alimu ensa nga n'obwongo bwe tabwazika ayagala etuuke mu maka ge. Obunkenke teri muntu alimu ensa nga n'obwongo bwe tabwazika ayagala etuuke mu maka ge. Gwe totuuka ono baali bamukutteko oyo Arnold. Kyayagala tuukako. Gwe tebakwata naddala abakwata sikusabira okwatibwa abasajja abajjewo nga tebambadde uniform naye abalala nga bambadde faces zaabwe tezirabika. Kati teberezaamu buki olumu ewuwo wosula ne banneibabo ng'olina abasirikale 12 bakute AK47 ne SMG naye nga n'enkoko esalawo bagikuba.
ebanyiza omusirikale agisanga n'agisamba tu oba kana akaboko kali mu chipu oba kali mu kamera naye ng'agiraba nti nkoko. So olw'okuba nti bavudde mu maka ga Mwami Kyagulanyi, nze mpa credit ab'ebitongole ebyokwerinda ku nsonga eyo. Bakoze ekintu ekituufu. Osobola okukola obukuumi obw'ekikessi nga toli exposed, nga totaddewo kifaananyi kijagalaza na kutiisatiisa. Nsuubira ab'ebyokwerinda balina capability, balina obusobozi n'okulondoola gwe Ssebugenyi okumala emyezi nga 8 naye nga tukimanyi nti bakulondoola. Ensobi gye baakola okuteekawo embeera etiisa n'okutulaga ekifaananyi ekikyamu, mugenze mu maka g'omuntu, mukutta omukazi, mumutulugunyiza, mumutuddeko. Tetusobola kuwakana nti temwamutuulako kubanga temwaleeta evidence eraga nti awo omukazi yali alimba tetwamutuulako. Kati bw'oba wamutuulako ng'omusajja otudde ku mukazi kumala essaawa 3 n'atuuka n'okuzirika, biki ebyaliwaawo? Kyova olaba nze waliwo ebintu byentunuulira nti omunemba sikkiriziganya naye naye waliwo ebintu byentunuulira ne ngamba ekintu ekyo kyamu saani kyagadde kituuke ku maka gange, kyagadde kituuke ku mwana wange oba mukyala wange. So ebintu ng'ebyo naye bwe kiba nga Security teyasazeewo eveewo, kyemanyi teyavuddewo in a real sense, yavuddewo just physically. Kikkirize oba kigaane webali abatuuze b'Emagere kati basanyufu bagamba road block abadde bebakana nkoko wadde nga waliyo kafiyu. Abantu ne batuuka okuyita nti awo tewakyayitika, ojja kuyitawo ssaawa nyeeze ekiremboko zikukwata olagawa nti wali wannemba wange onoonya ki nti nsula wali bw'okyuka amaka ga Kyagulanyi waliwo ewange, lwaki otambula ekiro ensi eri mu kafiyu? Ebyo bibadde byakulabisa bitongole ebyakwerinda ate nga birina obusobozi okukola ebyagala awatali kuteekawo embeera. Ebyokwerinda abasinga okuba abalungi mu nsi yonna tebakola nga banywi banjaga. Abanywi b'enjaga e Mexico be bakola we batyo nti bateekawo road block ne bagamba wano amaka 10 temukkirizibwa kuyingiramu, tuoperatingiramu. Why should a government operates like a cartel? Very dangerous. Ku nsonga y'okuba nga Kyagulanyi akomawo, nze nsuubira bonna abali mu gavumenti basaba nnyo Kyagulanyi abeere wano. Lwaki? Omuntu yenna yakwata yafuna obululu emitwalo miliyoni 3 miliyoni 2 mu emitwalo 78. Isize yamu. Ekyo kiba kikulaga ki? Nti ate mu 221 yafuna miliyoni 3 kati munne yamukwaza tonzija kumulama atonatwale kye bayita miliyoni 3 ez'abantu namba olajjula emitwalo emeka? Emitwalo 5. bw'abantu omupiira guba guwedde bamala essaawa meka nga bali mu kkubaawo? Essaawa kumpi nga 3. Museveni yajja wano mu 8 yakozesa abantu, yagamba waliwo yalaga nti nalina abasirikale emitwalo 15 nga gavumenti y'Obote erina abasirikale abatendeke emitwalo 3. Kati omuntu alina miliyoni 2 ez'abantu gavumenti esobola mutwalanga ewokusaaga era buli wabeera nga tali within its territories where the government has jurisdiction, abeera n'obunkenke, abeera muntu wa bulabe nnyo. Kyova olaba wabaddewo nnyo nga adomira amagye ye buli kaseera ateekawo embeera ekkakanye eno tetumunoonya adomira ane adaga tumunoonya ate nga yayise mu katano ate abalala nga bagamba nti tetumunoonya. So nga wabaddewo okusika omuguwa ogwo, olaba bali omosi ng'omwogezi wa gavumenti omukulu minisita wa ICT agamba ate tulina buzibu Kyagulanyi agamba tumunoonya, ne bavaawo n'olutalo olw'amaanyi ennyo okutuusa maama we yabatuuza n'abagamba twerabisa tubireke. Naye Kyagulanyi okukomawo kikolera nnyo gavumenti nti eba esobola omusoma bulungi ng'emulaba. Omuntu gw'osanga omuntu ng'ali ku Capitol Hill tokitwala nga kyakuzannya. Not everyone goes there. Every leader would like to go there. Ne kuba kulambula bulambuzi mu Capitol Hill twamala gagenda yate abamanyi politics w'ensi eno omanye emizannyo egizannyibwa ku Capitol Hill buli agendayo taddanga bwali ne bwoba ogenze kulambula okutambulamu obutambuzaawo mu kolido obwongo obujja mu kiseeko gogera ku palamenti omanye ebeera mu kolido za palamenti tolinga fe ab'emyala abalipotinga emyala. So n'olwekyo komawo kwa Kyagulanyi
kukolera government nti kugenda giyamba okubeera nga emutegeera bulungi nnyo nga esobola okusoma buli kyaliko kati buli wabeera ebweru is a threat to a government buli wabeera nga tewali buli omu tamanyi waali is a very big threat to a government wano mu kinaana Museveni we yabulamu mu kalulu bwati yajanga yaŋŋamba nti waliwo abasirikale abaasooka okujja naye bagamba eyo mukyalo yaffe ekiboga yajanga ali myaka 11 naga olutalo lwali lujja akalulu nga kawedde waliwo abasirikale abaasooka okujja nga bakambwe nnyo nene batugamba kijja kuba kizibu era Museveni yabula komawo yabanga gyali mitawaana so naye Kyagulanyi yabanga agenda okukomawo nze nsabira kimu Uganda tujagalamu emirembe China bintu bingi ebyokukola nsinto erina future nene nnyo wasobola okubeerawo newaba waliwo negotiations nzikiriza nnyo mutegeeragana tekina gwe kinafuya at all okuteeseganya nga kugenda tuwa ebibala ebyemirembe tekina muntu gwe kinafuya okujjako oyo obwongo obutono yalowooza nti waliwo okunafuyizibwa n'ekintu kikulu nnyo ensi zonna olaba leero Irani yabadde yeewaka teri mu kuteesa n'Amerika naye ebivaayo biraga nti waliwo enteeseganya. Shafiki omukulu omuwulidde politics addala ku mutendera ogw'obukulembeze bw'eggwanga alinga bufumbo ekibeera munda mwe ababiri mwe muba mukyemanyidde omwana omuto akyali virgin bw'aba agenda okufumbirwa they don't tell her nti you're going to lose your virginity ekyo jakisangayo obusanzi nti alina okukola ki giruzinga kakati ekya Honorable Kyagulanyi okuba nti ebyo byonna byamutuusibwako ekyo kyekiri omwana omuwala kyatuukako newankubadde obeera wano nga weesaaliisa mu public ng'olaga abantu nga bwe bofumbiddwa naye waliwo kyogenda oluzinga eri munda mu gundi era kikulumye n'okukulumya naye olw'okuba nti olina kyolimu ng'okyagala okigumire then kyokuba nti yafuluma eggwanga Robert Kyagulanyi ezimu ku ideologies ze zisikiriziganya naye newankubadde nti olumu nzikiriziganya naye nti twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga oba twetaaga okubeera n'obuweereza obwannamaddala ng'abakulembeze baffe be babutuusaako si kuba nti bannayuganda be beesaanidde okwetuusaako buli kimu ate nga basasula omusolo. Ideologies zisikiriziganya naye kwe kulowooza nti abanaakyusa eggwanga lyaffe balina kuva outside our country balina kuba bazungu naddala nga B'Amerika nga gye yaddukidde era olidde muganda nga agambye ali ku Capitol Hill kasozi ka kabi ebivaayo bimanyi nze sikkiriziganya nakyo era bwe kiba nti ng'abanaanunula eggwanga lyaffe baveeyo mweyo ensinga yo nze mbeera mubayeekera abagenda oyeekera gavumenti ye singa eneebezze naye ng'abaginunudde abamuyisizaako bavudde ku mweyo ensi kubanga eyo Amerika ogyogerako nga nsi oba abavudde oyagala anti wuliriza mbadde nakabuzo katono kenyalo agenza kunoonya bagenda kununula anti bw'abeera eyo agaye mbono Kyagulanyi era bwe yavudde wano yagenze ku duties ezikomawo okumala kujjawo nakyemalira zeze yagenzeeko bwe yabusika bimu byayogera mu kavidiyo nga afulumye eyo ensi amawanga tugalabyeko geetaddemu omukono mumpulirize amawanga tugalabyeko geetaddemu omukono gavumenti ne zikyuka ekyamazima tezifunye kalungi eggwanga lyaffe liri mu kusoomoozebwa kwannamaddala nti tuli mu bukulembeze nga buluddeko ate tulina obukulembeze obutalina kye bukoledde eggwanga lyaffe naye tulina okwetegereza baani abagenda okutuyambako okukyusa obukulembeze naddala nga mulina amafuta ng'ovudde ne ku kyamafuta Uganda yo nga bw'onoonyereza mu nsi yonna bw'etaba nnamba emu tesukka mawanga 5 Katonda ge yawa obulamu obw'ensi yonna omuntu bw'asobola okubeeramu nti n'agamba nti bulungi kitegeeza abagyegomba baba bangi abaagala ogikusuuza obanga alina kakyala kalungi nga kayawula bulungi ekiwato abaagala okakusuuza baba baki
banji kati ye Uganda gyotafuga kilomita 5 okubanga tomanyi Uganda anti nze njagala nnyo okuwa example nga n'omuntu atalina bwongo bungi nze njagala nnyo okuwa example nga n'omuntu atalowooza asobola okulaba okusinzira ku example yes Uganda eringa kakyala kalungi nga kayawula bulungi ekiwato ababa baagala okukusuuza baba bangi olina okubeera very keen ye Uganda Uganda nsi nnungi Uganda yensi gyotavuga kilomita 5 nga tonasanga natural resource naye mu nsi endala osobola okuvuga kilomita omutwalo mulamba nga tonasanga oli mu ddungu lyokka musenyu gwokka bantu bali mu okitegedde ngewaabo bani bano chebo omanyi omuwendo kuli ekiboga no Uganda actually I'm not talking about Uganda kakati ebintu ebi obisanga kiboga bayogerako mu Bible ne mu Quran yes Quran yayogera ku Uganda Nairo muri wano Uganda naye Quran je yakira ne mubaka gwe yakkako teyalaba ku Uganda naye nayogera ku Uganda Nairo kati Uganda kitegeeza yankizo Katonda yemu ku nsi yatonda nga ziri blessed abajagala baki bangi kakati aba bazungu mwami Bobi Wine kyalina okukola akomewa feke nyini afuba okulaba nga banna Uganda bateekamu omutima ogwannamaddala ogubalagira ddala nti twetaaga okukyusa eggwanga lyaffe feke nyini twekyusiza akomewo ne Kampala actually Kampala akomewo nga yakulembera nti bali abasajja nga they are pioneering bisiyaga and whatever nti bebasuubira okukyukyusiza eggwanga omuntu nga obwongo bwe bugamba nti you have to go behind someone to I don't think nti aba ina ideology entuufu eyannamaddala esobola okukyusa eggwanga era aba aye ajja kwagala jjemu kyayagala akulowooze senti eggwanga lyalikyusiza naye nga atalitadde kubikukyusa kale katugendeko mukumula ideologies ze then tukomewo tutambuze eggwanga lyaffe tulinunule okulijja mu bufuzi obwabannakyemaliro oba abafuzi b'amatwala ate nga bannansi baffe kale katugendeko mukuwumulako naye nga paka ne mukaaga April omwezi ogujja tugera kubeera wano mu Easter Conference the Great Easter Conference 2026 Prophet Ebeneza Akona yagera kubeerawo ate nga abategesi era bakyomyemu omutwe ku Center Focus Center ekulemberwa omusumba Dr. Bishop David Livingstone Kiganda ne Mami Cindy Kiganda tosubwa abasumba nga Dr. Joseph Kaya tosubwa abasumba nga Apostle Samuel Kasanka ate ne Bishop Joseph Kabuye bagenda kubeerawo leero nakugambye nti tulina overnight wano ku Center Focus Center ate ne Sunday tubawo ne service zaffe zonna okuvira ddala morning service main service ako ne delivery service tosanya kubanga ozisuwa omulabi waffe yonna gy'osinza okutulaba tukwagala nnyo ate era tukusaamu ekitiibwa njagala kutumira ku mukulu Miracle Ibra abeerako program ene munyumira nnyo ne bannamwe bannanga bali eyo nga program ebanyumira nga bwe banyumira naffe bwe tunyumira kale tugende mu maaso okugizigirira abalala program eno amatendo gajiddire omukulu yasinga ku akagambako yakanjigiriza amatendo amajjuvu program gajiddire kale sabiti eno omulamuzi omusango gwa abavubuka omwenda gwaddamu olunaku olw'Emande mwebavunanira gavumenti mwebavunanira okusalimbira ku kanisa y'omusumba Kayanja yaddamu omukulu wa police CID Enoka Kanene yaddamu okusoma report oba oliawo n'emboozi ya KTV gye yakola neragibwa mu lutimbe gagadde mu kooti bangi bavaayo nga bawoza era nga boogera nti oba oliawo KTV erina kyeyakwatamu abamu ne batukogamba nti ebifaananyi tebakkiriza kwata bifaananyi mu bijjawa ebifaananyi omulamuzi akkiriza okubikwata nga court session tenaba kutandika ate ne waali emaliriza so ebifaananyi ebyo tubijja mu kooti mwenyini manyi bangi abadde babyebuuza ebifaananyi mu bijjawa abalanga tebalina bifaananyi ng'ogyeko okuba nti waliwo wandigambye nti bannamawulire abagulwa okubutakola kituufu KTV yasalawo okubanga ekolera abantu ku mboozi eyo era negituusa ku bantu nga bweri ekyasanyalaza kyoyinza okugamba omutimbagano ne bamusamali bano bavudde okugifuna ne bagamba
emboozi bulijjo gyeryeyo nga tetugimanyi amasama gye bagije naye nga embeera bwetyo bweri naye nga ebintu bya kkooti tebyogerwako oba tebikubaganyizwako birowoozo naye atugobera omusango guno okutuuka lwe gunaggwa Samari okujjawo ng'olina wantu gyoyagala okwogera ku gundi eno the other subject twalekayo gundi ya copyright bill naye njagala ku gundi eno saagadde nnyo ogambe nti bamusamali bano gye bagijje eno kooti gyogerako nze ngituulamu wayogezeko mu kooti ya Mwangatu mbadde mu kooti ya Mwangatu okuva last year but one okuva 2020 twaliyo ne Shafik 2023 ne Shafik ono naye Shafik yatuuka ekiseera n'addukayo mu kooti saagadde nnyo kuba omusango guno nti guli mu kooti saawa zino gugenda mu maaso era ffe tuli banamawulire era ne kooti eno omulamuzi yagamba tuleme kwogera ku nsonga zino ku mpewo naye nze kyennenyezaamu kiri kimu omulamuzi mwennyini atugamba nti tuleme kukyogerako ku mpewo naye ate bodies abantu be bavunaana n'abamu bamanyi okugenda ku kituuti kyabwe ekyekkanisa ate bo ne bakola ki ne bakyogerako ne watabaawo obuzibu bwonna we nafunye obuzibu buli bumu bwokka nze Ssebugenyi naliyo mu kooti tewali ekyayogerwa mu kooti kyemwazannya wano nga si kituufu ogambe eki tewali kintu ekyali mu kooti omwana ane muwala waffe munamawulire waffe wa wano mukwano gwange muntu wange munamawulire munnange muntu wange nnyo mumanyi mukwano gwange bw'atuuka mu byamawulire mukwano gwange nsobola mubuusabuusa amaaso era nze ndaba okumuyingirira ne bamukwata actually bwe tuba tuddayo mu kooti zigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 7 tuddayo mu kooti nja kusaba omulamuzi batuweeko ku footage wa kamera owa kooti eyo wabweru waabo ndina ensonga lwaki mwagala njagala kulaba omwami yakwata akatambi ng'akwata Anet ng'amukwata katambi bw'ati n'amuteeka ku TikTok n'atandika okumwogerera amafuukule ng'agamba Anet muntu mubi nnyo Anet yaleese videos gundi obujulizi yaleese story nti naabanga ayono n'erinnya lyani ate ng'obujulizi Anet bwali mu kuzannya buva wa Kanene mukozi wa government wa forensics wa government nze kyokka kyengenda okunenyezaamu abantu abamu okubanga baagala okwonoona amanya n'obulamu bw'omwana ne babuteeka mu matigga nga munamawulire munnaffe nze nkulumirirwako era actually nakoledde ne story ku site yaffe neŋŋamba nayogeddeko naye naŋŋamba ndi mu kutya kati nkyatidde era ntya nnyo era njagala kwebaza media house mugambe nawe waliko mu story y'amabaati walinya ku muti waggulu ne bakusanga ne bakukambago bazijayo okuba amabaati fwe tuyingira ku nsonga tuba twagala tugijjireyo ddala okitegeera era njagala kwebaza media house eno saagala kwogera ku musango guli mu kooti kuba ffenna tukimanyi nti omusango gye guli mwababeera ku social media ne mulowooza waliyo bye bapanga waliyo stories ze bapanga no omusango gye guli n'abavubuka bali 9 abagamba nti omusumba yabagira ebyaswaka babiri bye mumanyi bye sitagenda kwogera kumpi gw'omusango gye guli gwoba oyagala kakasa nti gye guli jangu mu kooti ennaku z'omwezi nga 7 ojja kakasa nti omusango gye guli so teri apanga story nti waliyo apanga story njagala kusembayo nga neebaza media house eno okubanga yastandinze together firm ne standing with a journalist eyakoze story netamusuulirira because nalabye katamba akamungu omusumba omwali emidde katuute ali mugamba oyo omwana bagenda kumutwala mu kooti bagenda kunoonya obujulizi bwonna omwana ne mmande bamusimba mu kooti ne bagamba wazanyi actually it was even wrong okukwata omunamawulire okumuteeka mu kooti okumubuuza akajojoji webuuza because number 1 she's not part of abajulizi abalina okuwa obujulizi mu kooti okitegeera it was very wrong bamuleetera n'okubanga obwongo bwe kati tebukyarwaninga bulungi ne story ayinza okutya okugikola
You get it? But we have to give the public the reality. Chembadinga nebaza media house eno standing farm nefulumya memo nelaga abantu nti munamawuli waffe tugenda kuyimirira naye because first of all obujulizi we bafulumya byonna byali mu kooti ekiwandiko kyekyo that is so good ekiriziganya ne obolyawo byonna omwana byeyaleeta because it was there kanene yafulumya byonna omwana byeyayogera byaliyo mu kooti kati waliyo ne audios gwokyayogera ku video waliyo audios amaloboozi nga it is a conversation between omusumba n'abaana bali eri you get it then lastly akasembayo akatalekeka njagala kwogera eri media houses mu bannaye mutuyambe if oba toyina reporter ku ground tukola emboozi tebakuwandikira script gwe n'ogirunninga because emanyi media house b ezakola controversial totally things which are contrary to ebyali mu kooti bye bawandika si bye byali na mu kooti okitegeera waliyo media house bili zagenda nezigera ekitali kituufu ne bava ku gist ya story yenyini entuufu kozo bagenda kola story eyaliyo ku Monday nga 23 naye twasoka genda mu kooti nga 19 okitegeera kati bone bajja kwa 23 nga balina interest yaabwe nga balina ango gye bagala ogitwaliramu baleke ango entuufu eyaliyo kwa 20 meka kwa 19 okitegeera so it is very wrong. Let us do our work as journalists. Let's be punctual, let's be perfect, let's have evidence. Kale kakane nine dakika ziri nnya awe mbasirimbye yakuwake munne kitundu siringa osibuli ya dala mbeyo nga kubyawaye ku social media negama ensonga eyo sokera dance ngomya na mawulire munange ti ebibye tukola bibeeramu naye totya ekyo sizisonga nene nnyo ate njagala okugatta eddobozi lyange ku Arnold okwebaza abakulu abaddukanya wano okuyimirira n'omukozi waabwe ekyo kikuzzaamu essuubi ng'omukozi naffe abali mu field y'emu tuba twenyumiriza mu bukulembeze nga buno nti abakulu basazeewo okuyimirira n'omwana waabwe kuba omunnamawulire abaakola kampuni abanga mwana ewaka bakoze omulimu gwa ttendo ate naye nnyongera omugumya nti tofaayo entalo ng'ezo buba obusirika obutonotono bw'osanga mu mulimu guno gwokola naye tekikutiisa tewali buzibu omugumiza asigala akola emboozi era sigala ng'okola emirimu gyo nga bw'olina ogikola professionally nga bw'olina ogikola professionally ku nsonga y'omusawo guli mu kooti amateeka teganzikiriza kugikubaganyako birowoozo naye katulinde omulamuzi ekinaava ew'omulamuzi ate kye tulyogerako ekiribanga kitambula kinatambulanga tutasuubidde ate tujja kikubaganyako ebirowoozo tukube n'ebituli mu nsala oba okugiwagira so nga nsibula bannayuganda mbaagaliza tugenda mu weekend mbaagaliza weekend ennungi bannaye mukeerako ne mugendako mu makanisa ne musabako ne baganda baffe abasiraamu gendako muzikiti ate leo lwakutanneku yakutonda ate ku Sunday wano ku Kingdom Focus Center kijja kuba kijjobi nkakasa nti bonooboze wano ate kijja kuba kyanjawulo nnyo amwoyo wa Mukama ajja kukwatako nsigadde nze Kakande Paul Munakibogo w'ensonga naye ntumirako ku bantu b'Ekatero manyi munnaye be banzaala ne Busaasa mu Kiboga district naye lwamata eri amata mangi era amata mangi gwoba oyagala okufuna ku mata oyagala okulya ku matooke oyagala okulya buli mmere gy'osuubira mu nsi ogisanga Kiboga ebyana ebinyirire ekisheshe n'ebiganda asigadde nze Kakande Munakiboga ate era nkusuubiza nti 2-3 Kakande nedda naye omulundi ogujja nga Sebamala omukulembeze wa DP tugenda kulabika nga tukomawo Sebamala agenda kubeera nyinza n'okuwa obwa minisita mugundi after 2-3 mugumu bwanabakkiriza akabuuza jjako kati oli agambye ngenda kuzaala abalongo ate muwawasizza busibuzi kakati ku nsonga y'okuba nti mwannyinaffe Anet Nakaibale siyoyo she's my good friend lwakuba nti
ate gwe mwakolako naye ebbanga yes yali akozeko ku fake news nga bwe nti ekyo kyamutuuseeko naye kati KTV it's a company bweba yavudde n'efulumya ekiwandiiko bwe kityo kitegeeza tewali lwa nsonga lwaki bavunaana Anet ng'omuntu basaanye bavunaane KTV ayina balooya baayo babinsanye then ku nsonga eri ey'ebinankani biri bye bali beeramu gavumenti esaanye beeteeka lyayita nga tuvudde nekwekyo nga tetutuludde kwekyo kiri mu kooti nalabyeko omwana agenze wa minisita Balamu nga naye agenze kwetonda okwetonda tekumala ate nga n'obujulizi weebu twawula gundi ogwo sina musango it is a sin waliwo sin kikolimo ekyetaaga omuntu oyo bw'akola ekyeetaaga kubeera mu society agibwa mu society abakatoliki bakiyita saakiririgo ekibi ekya santiririgo basiibuliddeawo sirina biddako ebirala naye amazima agaliwo nga baganda bange we bagambye ekintu ng'ekyo actually navumiridde nnyo ne Balamu okubanga mbu yapadoniza omwana mbu tukusonyiye kati genda someone did ate ng'eteekawo eriri gwasonyiwa gwawuliriza gwasonyiwa omuntu yakwata akaana akato kalinzi kaana kato wali abantu wali ebintu